Dr. Jose Chameleone abadde akyabuliridde olw'embeera esobodde okuba ate ng'etambula akalulu akasobola okuba ate katambula obwa Lord Mayor. Dr. Jose Chameleone bamwebuuza Chameleone yalagawa nenga otogera kadde ka Dr. Jose Chameleone agenda kuba ate nga atubulira ku mbeera nga wesobola okuba ate ng'etambula. Wonna abatowerabidde bulungi. Dr. Jose Chameleone yali yeesimbye ku bwa Lord Mayor omukulu Lukwago yasobola okuba ate nga abakubisa Elias Lukwago yasobola okuba ate nga awangula n'obululu emitwalo 19,459 mu abantu babiri abasobola okuba ate nga balonda mu kibuga Kampala. Naddirwa omukyala gwe bayita Nabira yali mitwalo nga 6. Awo nno nga omukulu Elias Lukwago yabasinga emitwalo 13,400. Ragadi najjira mu kifo ekyokusatu ku mitwalo 2,13 mu 3,388. Chameleone najja ku mutwalo gumwe 12 mu 2,12. Ne baddibwako omukulu waliwo gwe bayita Senkubuge Siasa ne Munnabitone yasobola okuba ate nga afuna 2,355. Omukulu gwe bayita Innocent Kawoya ono nno nga yategeka empaka ze bayita High People Awards yasobola okuba ate nga afunayo abantu 762 abamwagala mu Kampala. Omukulu gwe bayita Evans Mugabi yasobola okuba ate nga afunayo abantu 522 ate nga omukulu gwe bayita Eddie Kibalama yasobola okuba ate nga afunayo abantu 490. Omukulu gwe bayita Mayanja Musasize yasobola okuba ate nga afunayo abantu 498. Ate nga omukulu gwe bayita Sendagire Isaac yasobola okuba ate nga afunayo abantu 386. Ate nga yasembayo omukulu gwe bayita Lule Ben yasobola okuba ate nga afuna abantu 325 abasobola okuba ate bamulonda ku ntebe y'obwa Lord Mayor. Awo n'embeera yasobola okuba ate nga eggwera ng'omukugu Elias Lukwago asobodde okuba ate nga addamu okwetikka obwa Lord Mayor. Wabula Elias Lukwago yategeeza nti omwaka guno gugenda okuba ate nga gusembayo. Wano nno Chameleone wasobodde okuba ate nga aviiriddeyo okuba ate nga yeebaza bonna abasobola okuba ate nga bamulonda embeera nga yasobola okuba ate nga etambula. Agamba bw'ati nze sooka okwebaliza ddala by the way abantu bena twatambula olugendo bakwano bange mwenna mu divisions ez'enjawulo abampagira bannonda mbeebaza nnyo nga first time runner ndi very proud okuba nti twatambula olugendo luno. Actually ndi proud nti twalutandika. So nze ng'omukkiriza nti Katonda yekka yalondamu sijja kuddamu kwemulugunya nsonga nti decision yakolebwa Electoral Commission ate weewaawo n'abantu bayinza okuba mu butuufu nga byetwalabye balonze. Kale of course mulimu areas of course beera munakagamba n'ekino tekyalibaddewe naye sisobola ate okumalya budde bwange ku ekyo wabula okujjako kirina okukolesaazo okweteekateeka kulabika nti ate 2026 wabadde loopholes tukola ki. Ye Dr. Jose Chameleone ng'ategeeza nti enteekateeka 2026 ye yagitandise dda nga yakkiriza nti Elias Lukwago yasobodde okuba ate yamukubye akalu. Wabula mu mbeera nga asobodde okuba ate nga etambula agambye nti agenda kuba ate nga yeetereza wadde nga akalu k'omwaka guno tekasobodde kuba ate katambula bulungi nnyo. Abamu badde bagamba nti wakala eno bweti ne bweti abanupu ne bamuma ne kaadi kati asobodde okuba ate nga bategeeza bonna n'abagamba kati emyaka gino bagire nga bamwetegereza paka wali banamulondera. Ategeeza nti manifesto ye gyasobodde okuba ate nga akola agenda kuba ate nga agikwasa ku mukulu Lukwago asobole okuba ate nga agattirako bannakampala abayambe mpola. Agamba bw'ati Chameleone tutereezaawo nsuubira kijja kuba n'abantu ebbanga erimala okuba nti banneekenneenya bulungi nnyo balabe ebigendererwa byange kulwansonga nti akalulu k'omulundi guno kabaddemu okuzoganya kungi. Mwalimu covid yajja tetulina kuba nkuŋŋaana tulemerera okuba nti tumalayo ekibuga okutuusa ensonga zaffe ziggusa mu bantu naye nsuubira nti covid akyaliwo emyaka 5 egijja. Nsubira nti yajja kuba obudde bujja kuba buteredde bulungi nga nange neetegereza wa awali loopholes ne wawena okutereeza naye nga ensonga z'ekibuga nkyaziina era nadde nyumiza mukwano wange jjo ne mugamba nti ndi mweteefuteefu kwata ginaliise manifesto yange ngitwale ngikyengere mwami Lukwago ku lwansonga nti maybe ebizibu ebimu yabibuusa amaaso nga ffe tubiraba. Aya basi ye mukulu Dr. Jose Chameleone Joseph Mayanja era asobodde okuba ate nga ategeeza nti wadde bannabyabufuzi bavudde mu kalulu nga bali mu mabanja ag'enjawulo batunze ennyumba zaabwe. Chameleone ategeeza nti akasente kasobola okuba ate nga atereka ng'akajje mu ndongo ye Uganda ke yasobodde okuba ate nga akozesa mu bwa Lord Mayor wadde byaganye naye agamba ye tali ku pressure mbw ate banka emutwala. Chameleone wuno nagezaako okubaka ettabi lya Lord Mayor bwe saalibaka ate saagwa kutuuka ku ttaka ndi Joseph Mayanja Chameleone omuyimbi gwanga no si gwanga likwabula Africa n'ensi yonna. Ate njagala twawulemu nze siri bano politician abakeera nti ayingidde akalulu akutte mu nyumba yagisinze simanyi asinze poloti. Sooka okubeera nti ndi musanyufu lwansonga nti akalulu kavuddemu asina banja limanjibwa natambula akalulu kano nga nkatambuliza ku ssente ezange neeterekera. So basically amazima matuufu gali nti music yabaddewo all along. Sookerwako njagala ku travelinga genda kulaba family yange omwaka gumu n'ekitundu sibalaba olw'akalulu
so mala okola family yange ate okwasaganya business endala na business nyingi zenkwasaganya nga n'okuyima mu okuteese bw'ofiirwa ate tosula ku ki kyawedde tuddako ate ku kiddako ekyo obulamu budde ne bureset nga tuli aya basi Chameleon yakkiriza asobodde okuba ate ng'ayogerako ku nsonga zino bangi bali bamugamba nti Chameleon lwaki yeesibye ku ntebe ya Lord Mayor ekifo nga kinene nnyo lwaki yagenda ewaabwe gyazaalibwa emitiyana oba ogenda sayidi z'ekawempe Chameleon ategeeza nti emitiyana teyakulirayo wadde abagamba naaligenza emitiyana ogwo guba mululu abo bantu babaluvu for reasons being ti kujjako mityana kuba ntulinayo ebijja gye banzaala sibeerangako mityana kumanya bizibu bya mityana sibeerangako mityana nti nja kuwulya ojja kukakana nti nyumba ya jjajjange weeri nti sijja kulima nti manye bamulirwana basooka ne mu 10 emityana naye ng'ekisinga obukulu simanyi bizibu bya mityana so saagala kugenda mityana saayagala kugenda mityana genda kulimba bantu ekyandeeta mu kampala mwenkulidde mwensomedde ebizibu mbimanyi kulansonga all my life actually de mu Kampala mumanyi ate saafa kunoonya office kimanyi bulungi bagenda mityana era nali wangu kimanyi bulungi bagende kawempe chances zali bade hayi saayagala kufuna mulimu nayagala kufuna buweereza bwa Kampala so waliwo enjawulo aya basi ye mukulu Joseph Mayanja bwategeeza ensonga ze basobodde okuba ate ng'ategeeza ku nsonga ya Nuupu agambye nti olaba Bobi Wine yagaana okuba ate ng'amwesiga wabula kasobola okuba ate ng'alindako myaka gino alabe oba oli abanaamwesiga bannakampala naye nti kyamukola bubi nnyo muyimbi munne Bobi Wine okuba ate nga mu makade n'agamba nti byansi ekya kaadi ya NUP kyabaawo era saaga ate kyesibako nnyo naye nga kyalinamu kye kyatu affectinga ku lwansonga nti muganda wange yalibadde agamba abantu okuneesiga ate yabanga yatanneesize n'abako naye ekibiina kya political party bwe kityo kitambula kibaako n'amateeka n'emitendera n'abaani abasalawo era saagala kwesiba ku ekyo yali big problems endowooza gye twasinga okufunamu is abantu beetaaga okula consistency yange abantu beetaaga okula consistency y'amayanja so katonda yagera nga benagambye obudde abutuwadde n'ebigendera byange bijja kgenda byongera okukola ki okulambuluka maybe tunatuuka 2026 nga tumaze okwekenneenya emiryango emanju n'emisaidi nga bategedde ekigenda maaso aya base ye Dr. Jose Chameleon gategeeza sobola okuba ate ng'ategeeza albamu empya gyagenda okuba ate ng'asumulanga akaluba akamu kuba akaluka wa Lord Mayor ategeeza albamu agiyita Joseph I Know the Joseph I Know albamu yeri mu nteekateeka eriko ennyimba zonna z'owulira zibaaliwa waliwo zikigwa leero ennyimba zonna z'owulira akadde kano era ng'ali gimaliriza Chameleon ategeeza nti ennyimba nnyingi nnyo zagenda okuba ate ng'asumulula budde bonna yagambye kamale kuba ate nga yeekoonako mu Amerika asobole okuba ate ng'alaba ku famire asobole okuba ate ng'addamu endongeeseke nga n'ebivu tebihappeninga nasobola okurekodinga kiggwa leero bamucyakala eyo rekodinga baaliwa abantu bamuwuliriza eyo basically bwemba nga njagala okusenteranga ku kintu kimu ngenda ku recordinga album yange gye bayita The Joseph I Know gye nimu compiling actually nga saga okubikuli akatonto akamalako ennyimba 6 lwame ennyimba 12 ezimu zikoleddwa Bawa koleddwa Artney Pro Ian Pro producers ab'enjawulo Pademan so ndi mu compiling album eyo obutawubaala ngenda kubanga malo zi recordinga nzitekeko ne videos then zipackaging ziteke ku platforms zonna abantu bazireceiving baagala nnyo miziki wa Chameleon batima nnyo gamba nti kakati ate kati katusooke tumule miziki ate twekuŋŋaanya apaana gyalina okusigala ng'atokola aya basi ye Chameleon ng'ayogera ne ku ndongo ya Uganda asobodde okuba ate ng'ategeeza nti muziki wa Uganda ayawukanye nnyo olw'embeera akadde kano bakuwa bidandali music atambula si yoyo era tegenda kuba ate ng'awangaala Chameleon ategeezeza muziki wa Uganda nga bwali akadde kano mbuulira ennyimba nga zijje zikutte mwezi gumu myezi 2 naye nga katupakase mama miya zikyali wowulira music wa Uganda sijaga muzika ayimiriddewo muzika atambula naye ebyaddala nga nkuwa honest opinion wange abantu ekiriisa muziki kigenda kiggwamu tubatanze okuyimba muziki ow'ekitamiivu kamuyite bwe nti muziki ow'omubbaala olwawo okusanga omuntu akyayimba muziki osa okuwuliriza awaka nyo gabakwano baine baga nti nze neesunakolanso kati muziki wange okugeza ingira mmotoka inaatekamu baaliwa kayooyoota omwoyo muziki aliowo so nja kukubiriza abayimbi bannange naddala abayimbi abato yes emirembe gikyuka ne twagala okukola ebyamangu mangu naye African music alina okubeeramu aira ekiyigiriza oba ekiwooyawooya omuntu oba ekiyooyoota kiba nti music mu culture y'Abafirika bamukozesa mu kufiirwa mukozesa mu ssanyu kola emirala mingi so music baleke mujjamu ate nnyo kiriisa baleke kugundirya bugundirizi ku lwansonga music bwoyo omukubiri bw'atyo era ku market takola ki tawangaala bajja mu kuba mu disiko abantu bakuba enduulu bazinemu ennaku 2-3 wiiki emu na myezi 3 tudde ku birala then okakane nga bakuba olimba nga katupakase nga n'olwaliwo kyakola amakulu future music wa Uganda eri mu ngalo z'abayimbi naddala abatuzzeeko abayimbi abato abajja ndowooza owulidde obanga oli muyimbi era Chameleon asobodde okuba ate nga abasibira entana abayimbi abatandika abato abeeyitamu bapukamengi Chameleon abategeeza bw'ati kyobola nti olwaleero era bw'obuuza nti abayimbi abanene mu Uganda bali bameka
era nja kubeera ku list si lwa nsonga nti nina oluyimba nti kiggwa leero paana foundation eri ya music wa Mama Roda uwo bwesigwa Mia kwenyimiridde go musingi gwe nasima so bayimbi bananga bayimba okusalirawo future music wa Uganda tulina okusigalanga actually chimbaga nti tukola album teekako music oyo wamwe agundirya nino tekeko n'omulala so album bifaananyi tebikola ki tebifaanaga ne bonokola album nga osekola kuba gyetandikire paka gyekoma music wa Uganda tuba tumutese matiga. Aya basi tukyagenda maraso mpola Chameleone era abayimbi abato akyabategeeza ye kyova olaba nti asobola kubatengako panti music waba Nigeria kyova olaba nti endongo ye asobodde okubatenga akyagirimu wadde ng'okusomozebwa kubadde kungi nnyo abayinza okuba tebamujulira abagambye ekitukipize relevant ndowooza most especially nja kwogera ku lwange nze ng'omuntu okulaka nti nsitinze ku music agasa society yange abanigeria bajja ne baleeta trend yaabwe tewampulirako nga mbuukira style y'abanigeria sigala mu defense wa Ugandan music so abantu abasinga bakubirira nze ngenda mu studio ne recordinga music wange sinnamuta nsooka ne muwuliriza nsooka okuwuliza oluyimba okumala wiiki 2 kati bwe mpuliriza oluyimba olwange ennaku 3 ne mpulira nga luntame ekitegeeza omuwagisa ajja dulinadde essaawa so naye abayimbi abasinga agenda na recording oluyimba olwokuba tayaga kufiirwa ssente olumala recordinga n'aluteeka ku mpewo tamaze na lwekenneeya so I think that's one of the reasons lwaki tusigadde nga tuli on top then music teri kintu munsi muno kitali mu mathematics olina okubala mu market tolengedde nipalasa akubimalamu yefuze disco yonna ate ng'oteekayo obugalo osanga olina ate olwene lufira mu nyimba enki bintu binnyo qualities nyingi nnyo ate ne music muwa respect ng'omulimu tebakulima nti abantu babiri bagamba bino bagamba biri bwe tutuka mu studio nze muntu asinga I am a very hard working man bwe ntuka mu studio kuba kuyimba kuba kuyimba jo nabadde wa producer Bawo mukwano gwange oyo nga tukola music again ne yomu kubasajja basooka okunjulira nti mbeera mu studio mbeera serious naye osanga ono ali mu studio bwabuuka bwadde eno bwa girlfriend wa muzikadde eno tosooka okujjamu kyamakulu. Aya basi ndowooza owulidde Chameleone era basobodde okubatenga amaliriza akalulu wekasobodde okubaate katambula ategeeza nti album nyimba nnyo zasobola okubatenga afulumya yasobodde okubatenga akoleyako ku studio y'omukulu gwe bayita Atin ey'omukulu Bawa yazeeyo ne baproducer b'enjawulo nga omukulu gwe bayita Pademan bonna asobodde okubatenga ategeeza album ejja bagiyita The Josephine yegenda okubatenga etambula yakasobolako ennyimba ziri 6 zokka ne album ya nnyimba 12 Chameleone bw'asobodde okuba atenga ategeeza ku nsonga ezo kati